Amaika libato chuka, but look at you. Kuva 2020 up to now. Same look. Kwanza ukatwa in lockdown now. I think utwasinga okulabira nnyo like, you know, you're everywhere. Same look up to now. Osula mu fridge. Abana bangama mukalibala asula mu freezer. Kani hashbag. Ngate ndi mwavuze ndali dalanga stress zimazeewo. Nda. Ekyo kati bwokimanyi. Fe tukiraba. Togabagamye alabika atuyiya. Mwana nga alabika bulungi. We are ready when you're ready. You're ready? Okay. So welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Bitambula bulungi kyonna gy'osinza okutulaba and twebaza Mukama Katonda lwa good weather gy'atuwadde ekere ne tuyisaamu kaawa eggaali n'enzo kubako ziri ezibuguma mukwana etwaza ntera kati omusana guzze kaakati ngenda kubonaabona ngenda kuba nga ali mu steam mu sauna but webityo bibeera naye nga njagala okwebaza abakyala mwenna abafere kulanga mukazana olw'abaana bammwe ne mutabakolimira olw'okuba kitaawe yamulekawo notumugeera bingi ddala ate n'omusajja onoomwebaza olw'ensonga nti yakulekamu ezzadde yakuwa ekirabo ekisinga obulungi okuba nga yakyusa erinnya erya maama toleka okuba nga buli mbeera embi tugereramu ekirungi ekigirimu nti yasi yakuzaalamu talabirira mwana naye ate yakuwa erinnya lya maama bangi abafumbo abali agadde okweraba maama naye nga tebasobodde okitegeera so tandika okutreasuringa ekyo ekiriwo ekirungi oleme kutunulira kibi ekyavaamu naye ate ekirungi kyolina ekyezzadde eryo omwana oyo Mukama gwakuwadde bangi abamunoonya nga tebasobola kumufuna so just thank God for that. Be grateful nti Mukama at least omusajja oyo yamuleta mu bulamu bwo newankubadde yakulumya naye ate alina ekirungi kye yateekawo. So Ruth Kalibala Bwanika Kemanyanga bulijjo, thank you for sharing, liking and commenting and following RKB. I don't take it for granted. God bless you for that. So today with me is one of those big bloggers. I would do for some time. Yayugumye gwanga Uganda bwati. Yeah? N'alikwata n'agamba nti kaakati nze mbalina nze ntambuza ekintu. Ashbag kato gwe nayo olunaku olwaliro nga lwetutudde leero tuli ku Forest Resort Ereza bw'oba oyagala okuwummulamuko na parties graduation kuwummulako honeymoon and everything naye omugenyi ogweyagala ajja awantu omuwe the touch ey'ekifirika wano oba olowoozaako Ereza wetutudde amakya g'olunaku olwaliro so mulongo Ashbag sanyusa okumufunirayo akadde. Nange nsanyusa okukusanga munnange Yes. nga sinabuuza nakuba tulaba kansule kubuuza ku ggwe munnange webale kunyirira Mukama mulungi. Yeah. Olemeddeko oba osula mu firiiza tokola bintu ebyo Kalibala tusulamu babiri kwa naawe ogaaniddewo nakulekawo okyali naate gwe onsinzeeko Mukama mulungi. abakazi banno bonna bayiiseyiise amavivi gonna bali ku ttaka nawe ggwe bannange musajja omunneebalizaako Mukama mulungi. Mukama mulungi essaawa yonna bana abatulaba share with Ruth Kalibala Bwanika RKB. Mbaniriza ku sheno era mbalamusizaako nnyo amanya n'eddoboozi Ashbag Kato Mowedda aka the big fish from the future. Yes. Big fish ekyaliwo oba kati oya kutukyusizamu otwetera eddala. Big fish yali mpajja kumala ddi nzijja ani yalikuwa President Museveni yakuwa the big fish. Tell me about it. Olina obudde ndikusetulire munnange balamu bwantwale wa president mpulira bibyo. President nanjagala nnyo twanyumyamu twanyumya olunaku lulambo lwasooka n'addamu n'amugamba omwana ono mundeetera ekisozi n'enzirayo. Kati bwe twali tuvaayo n'amugamba balamu this time round you hooked a big fish. A shark. Big fish. Nengamba ekitegeeza bulijjo baleeta wano bafulufiga bamukene baani bonna buyambayamba. You have to name them. You don't have to give names. Ate kibi tetwagenda ffenna waliwo atakimanyi nti twalya. Nze fulufiga bajjo babitekisi tuli bangi bakasuku bonna naye olira mwagala ne kasuku gwe atanalya nze saagenda kwolwo naye nga baagenda owange okuli okwo anyway wagenda ekisozi tebakwayo ku nte ente bimiri yampa muzeeyi yampa ente zange wavayo nazo saavaayo nazo omulalo gwe yaziwa n'asooka n'azifutyankawo nga tayagala zituusa nenkuba emmeeza mpulira nga muzeeyi ente wampa za mpumumpu juno ez'abato ze twavuganga naga tebazituusanga yali assa omulalo omulalo yakeera zisesema era sibanja olwo tukogende wa Museveni kubanga ffenna twasooka kulaba ng'oli mu Nuupu. Yes. What happened? That's a fact. Byali biwanvumu munnange naye okuzzaako emabega
Nakuwadde bino nzize mbinyumyanyumya naye nkakasa. Ate eno ye platform kati abantu gye bawa amakulu n'obudde. Thank you. Yes, ezisigadde biba byakunyumisaamu awo ku kiboozi ne kati wano kambi kugambe mazima. Thank you. Nze ne Fada twali bwetu teri atakimanyi. Kituufu. Yes, yampa amasannyalaze gonna ge nali neetaaga. Nange ne ntambuliza okwekyange ne nange nali mukolera bingi abalala bali batamukolera. For example, nze namugulirawo social media handles zonna ezisinga. YouTube channel nze nagiggulawo. Nze Facebook page nze nagiggulawo. Nze natandikawo kye bayita Firebase Army ne tukumakumanga abawagizi be wamu. Bingi bye na contributing ngaawo. Naye kisinga okuba ekikulu ennyo kye na contributing mu bulamu bwe nga ntya Katonda nga n'obujulizi si buyina nnyo naye kati namala ne mbufuna. Nze nagamba Fada okuyingira politics. Lwaki omutwala mu politics? Lwansonga nze nali nkirabye nga alina leadership skills, aliko amafuta ga Katonda ayagalwa abantu nga twamu obwa ghetto president. Ne mugamba ne watya nga tukijje ku bwa ghetto president kati n'ofuuka Uganda ni president owaddala ebitali byakwejjubisa mu bayimbi nze president nze dokita nze biki wabula nobeera president owaddala ng'omusajja alina dread ze bw'ati nantunuulira ane kanakana bwe katave ku njaga. Ne mugamba kati okusooka president kanti nti bamuggyeyo ate wa Kyaddondo East ye area yo. Lwaki tojja kuba MP awo n'ozoganyamu gino emyaka gino egisigaddeyo ekisanja ekiddako tukulete ku bwa Lord Mayor oguddako yambalire mu 7 ojja mumegga. Ono muliwa twali mu nnyonyi nga tuva Johannesburg tugenda Cape Town mukuba mwawo mu biboozi nga omanye ennyonyi mazoolo okuflatinga. Kati nenkikubawo ne bonna bantunuulira bati ttiimu yonna nga bwe twali bandi namba. Abamu baaseka bati abalala ne bamanya ndika ekikyamu. Kubanga gaayo nze nzijukira Bobi Wine twali mu campaign za Peter Sematimba nga nze ndeeta abayimbi abayimba mu shows. Ne mukubira essimu ne mubuuza Bobi Perusa wano gy'otuyitizeemuko n'agamba oli edibalabala kwali amutanga dibalabala ebya ddala oli kyali wange naye sijja kujja mu politics. Saagala kuyingira mu politics, saagala kusembera politics. So how did you even convince him? Kyali kizibu nnyo era actually gwe muntu asoose okunjulira nti Fada yali takolagana na kitibwa politics nga yimba ennyimba eziri political naye nga tebagatta na politics. Omanye ensonga lwaki? Nedda. Ngagamba politics ayawulawula mu bawagizi be. Ayinamu aba FDC, ayinamu aba NRM, ayinamu aba DP. Kati singa avaayo n'alaga side kibula nga nakikubiranga wamu ennyimba nga ziri geno. Nga buli munnayuganda omuntu wa wansi owulira lugamba gwe, owa DP awulira lugamba ye, owa FDC lugamba ye. Naye nga wano mu byaddala wano nga tatiriwo. Yagaanira ddala. Bonna bajjanga mu campaign. Famire ye bangi ne beegezaageza mu bifo chairman Nyanzi Eddie yawe nga ye kyamberera kizibu teyakikkiriza bagiyitanjaga bagamba ngenda gwe eddalu ekikomaawo. Lwaki okuteekako enjaga? Negwe manyi ogamba omuntu alina dread nti ogenda kujjako mu 7 tekitegeeza. How did you even become friends okutuuka ku eyo ensonga okugyogera? Because omuntu omuliisa mu kintu bwe kityo oba omanyi nti no ajja kutrustinga ne idea gy'oleeta, meaning you were close. Yes, anti nkugambye nti before naleetanga ideas nnyingi ate nga azibayinga ate nga zikola. Nze nakwatirira ejje kibaita twatuka ne tukola ejje ku social media okwo. Shiba Kalungi yalinayo birthday ye. Twamuvuma najjayo ebifaananyi. Kamuvuma waazi. Tuteekayo otya birthday yo nga Fada ali mu struggle. Eryo effujjo nze nali creating eryo lyolaba eryo. Ng'amaanyi ogajjawo osiga ki? Nga nze kugaye nali number 1 blogger nga Justin commandinga bukomandinzi. Kwa abaana bali bakimanyi nti kyonna kye mbagamba Fada y'abagambye. Kati nga mbagamba kimu basoje ekiriwo tulumba ono, ekiriwo tupushinga kino, ekiriwo tukuba ono, ekiriwo tuyisaawo kino. Kate nga twali bangi. Nga social media na Facebook mukeeranga kuliko ekintu kyekimu lwo scrolling nga bwetugamba kino. Wabakumanga otya obasa mu kintu kyekimu kuba ne ideology nga yemu. Yes, anti bali bafani ba Bobi eri abantu abagala abayimbi abo ng'afiirawo. Era kata we wava zi team zi Gagamero Family, zi Firebase Army, zi team Ready and Weasel, zi team Juliana Kanyomozi awezatandikira awo nenga Firebase Army yali mada.
twajjanga tubafuna WhatsApp tusinkane busabala ku Sunday waliyo meeting abasobodde nga bajja kati nasuggestinga bingi nnyo oluyimba lwa Paradiso kuba Bobby yatuyitanga nga lwagenda okufulumya oluyimba ffe tusooka odduulira twali abantu 7 twali 8 nga tweyita enforcement nga tulina WhatsApp group yaffe ne tukola reviews olwo bufulume nedda olusooka luddeyo Dani Magic alwongeremu luddeyo Wabat Skills lugende wani kati atwita atugamba mujje muwulire ne tugende Wabat Skills nga yayimbye Oluswahili nensanyuka nnyo kuba yali taluyimbangako ate nga Chameleone batuvimba mbo bayimba mu Luganda mu Luswahili mu Luzungu ne mugamba Fado omanyi tuno oluyimba tukola akabadde tuluta buti ngolo mazo kigenderera nti media personalities bali bakuba nnyo Bobby nga Jenkins bikuba Bobby nino ngekibimu ku byambu mukodo tabiwaayo nga bijjubisa Bebe ne Jenkins okuva dabadde wa Bebe ba Edison nga bakyogera lumye ba Kasuku nti Bobby bannanga omusajja alina amasanda mu ngalo n'ekituufu twabadde wa Bebe bannaye Jameson zikatazi tutte bannaye era musajja alina oluyimba bannaye Bebe ne ngamba Fada ne tuwandiikira buli journalist abatajja be batajja nenga buli muntu amuwandiikira nenga yalina amasanda mu ngalo ne mugamba tukole ka media party obayite bonna ba journalist abawandiika mu Gempapula abo ku TV abo ku radio tobagamba kikiriwo gwe bagambe mujje tulyemu tunywemu twevugemu ku lyato mujjawo kiri kati njagala bondinge ne bannamawulire kuba kye mumanyiko bw'omuwa amatu n'osembera wano bwoti n'oba tomwagala oyinza okuvaawo ng'omwagadde kituufu alinga Museveni ne Museveni oba tomwagala tokkiriza ng'ogenda gy'ali era abantu bagambanga nti mulogo tomuwa omusajja alina ki nze nange nasoberwa abantu ababiri balina amasannyalaze gesiteggire oba kiki ekibaliko so Ashbag bw'omugamba mu nnyonyi nti kakati weesimbewo ku kino kati mugande kyagaba bya Paradiso tukola media party eyo bagundi bajja bakasuku bani bajje bona terya nga batuli obubuzi tuli obukoko n'abavuga mu lyato ne buli omukyanywa yakwatanga chupa basimanya ngonywa bere yango okukwata chupa zo bijo ngobo busente yali ngabuyina bwe yakikola ku last sawa eyo nga 5 screen ne zigenda ko ne tulizinga Paradiso buli muntu Bobby yayimbye Oluswahili enkera bakera bonna kye baliko buli yali amukuba bad energy n'akita kugamba na suggestinga nga nengererayo nga ndabawala nga ne bwe kibabbo balaba ng'ekizibu ennyo nze mba nalabye edda nti kikola bwe tuvumirira ne tulumba kikola kati nafuna vision simanyi na butya ono omusajja asobola okuba president wa Uganda nedda kati nenda banga bino ebya ghetto president njaga ne bagamba tudde mu byaddala ne bagiyitira enjaga naye nalemezaamu nnyo nga buli lunaku okimujjukiza nkibajjukiza mu group eri ya WhatsApp nga sitana nakirala kyenjogera ne baba boogera ku kintu kirala kyabaye kikatalamu kirabye nga nze nzijja Faddo olina okujja kubwa MP nkwegayiridde kati bonna abasigadde mu group bakigaana okuleka nze nzika kati lunaku lumu waise wennaku nga 3 najja nagamba ne bannange ensonga ya Ashbag nagigayizaamu awo ne Bobby nga munyumizamu bunyumiza ate mwatu Bobby yabadde supportive kati ye Bobby bwe yanyumizaamu ku Bobby ndoza mugamba Ashbag nomanyi bla 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 Bobby ndoza mugamba gwe oyo omwana ensonga nkulu kati Bobby bwe yatoninga bwatyo ne bana basigale ne bagamba ne Fada tika chadondo isi twins tukasobola tukakubemu kati fenna kabitwa confirminga tiki ne gusumulukuka twakuba Kyaddondo isiti twakone muri salako isiti tulina woyitawo mamo nyabo nakawangula 99%. Ngenda kuwa ka clip omuwulire ye mwennyini kennyini juzi wano nno nga biwedde wayisewo n'emyaka miyitirivu yavaayo na confessing anaga nti omwana yaŋŋamba nzijje kubwa president yali Ashbag Kato yali ku interview ku BBS nasanyuka lwanso omanyi lwaki nasanyuka bwe navaayo ngenda kuzayo mayiga nkubule lwaki navaayo bwe navaayo yanneewakana nti sinze nabimugamba n'abisiba ku Nubian Lee nga sina bujulizi noobwa lwansonga nali so loyal to the extent nti nga si recording conversation zaffe si screenshotting sikola ki kuba twayogeranga ebintu bingi nnyonnyo eby'obuyeekera ebyaki ebya bizikobanga strategies nga zonna zibeerawo kati nga ne bannange
nasuulamu seesigalizayo ka screenshot kenyiza kulaga abantu nti abasajja mubalaba kwanti walinanga ssuubi lya kubikozesa in future. Nali sina ssuubi lya bikozesa in any bad way. Yes. Kati ekigenda abantu ne babayinga ekyo nti yali Nubian kati nga mumanye bya Katonda. Nti originality esigala originality. Aba ali ku interview ku TV nakiyisaawo. Wawulira oti? Kakiripu nkatembeeya. Nkatembeeya. Teri gwe sikawuliza. Obulakatwala mu bank ofune looni. Bansonga abantu bangi beerimbise mu Bobi Wine. Yes. Naye amazima Katonda mugulu Bobi omulaba. Ku nsi omuntu gwe yali alumiddwa ng'amuvuddeko. Ndoza mu bulamu bwe ng'oggyeko maama we ne taata we. Omuntu oyo bamuyita Ashibaga Kato. Abasigadde bonna kuva ku Bebe Cool, kudda ku Buchaman, kudda ku bafulu figa baaki bonna abo nga bimusesa busesa. Lwaki kyamuluma nnyo for you okumuleka? Yanjagala nnyo kuba nali mwagala nnyo nnyo. Naye falling tutya out. Yes. Along the way byonna tubikoza akkiriza kati ne kuba president ajja. Tukikuba tuli bamaanyi. Babloga beeyongera obungi ku social media zileta balumbuye baani. Lumbu yajja ne fomu ye tekiniki ye. Mbwawa abantu amawulire amekukoze bijja bititizizi. Nabagambo Ashibaga Kato mu mulabo yabeera ku president ku lusegero oyo. Bagampadde yembega. Nenga wallahi by then we akyogerera nga kyandi wala mu bwongo obwange nga tekibanga nawo sikirowooza nga nakono lunaku n'olumuntu nyinza okukikolega. Era mu kusooka tekyannuma nga kinsesa busa ne fada nga bimusesa. Naye omuyaye n'akiremezaamu. Kati bwe bagenda Arua olujjukiro bwe bakuba Kawuma amasasi n'afa. Just like that simanyi kyampugula for the first time saatambula na team. Nasigala Kampala. Kolumbuye nti omunyampi yabaddewa. Yabadde Kampala. Yategedde nti bagenda kujja kutugumbula abantu. Kuba baakuba abaana, baamenya abantu. Baakuba abantu amasasi. Yali incident ngeri very bloody. Not just like that ebya Katonda bwe biba. Olaba n'ennyonyi egwa ne muvaamu omulamu. Ate yagwa luli omusajja n'avaamu. Kati ono fada y'omugamba nti nsigadde Kampala naye akikkiriza oba just charge abruptly and you didn't go. Charge abruptly nga sina nakwewozaako sigenze bagenze nze simanyi bigenda kubaayo. Bya happeninga in the aftermath. Kitegeere era nange nali katate kye nakola era kyanyamba nnyo kuba nti saage na Katonda mutuufu communicating mu ngeri ye. Kuba ate na commandinga internet nga Bobby bamusibye nga tetumanyi gyali. Nze natandika propaganda nti bamusse. Nenkola Photoshop ekifaananyi kye nenkikola n'ebiwundu ne ngamba woowe. Abasajja basefada. Ng'ekigendererwa kyo kiri ki because olaba ng'ekintu ekyo. Ng'ekigendererwa kyange. Commotion abantu bayifuna abalala. Yes, era commotion yatandika. Free Bobi Wine bundi siwa zatandikira. Nenga kye nali nfa. Kuba saali twakiteesako nze Mickey Wine, Nubian ne Babi. Nti nkifulumye bwentyo. Kye twali tufa government ebere ku pressure. Ejjeyo omuntu. Era bakikola. Enkeera Speaker Parliament ono Jacob Oulanyah. Rest in peace. Yes. Yagenderawo Makindye baali bamujja eggulu wabwa bamuletera mu nnyonyi paka Makindye nga ffe tetumanyi na gyali nenga ali awo Makindye. Bwe twayisamu propaganda eyo ne baga no bannange tumulina mu kkomera ntugamba kati awo katulwane kukola ki Free Bobi Wine. Kakati awo wateeka ebifaananyi byonna wa Dr. Renga. Kyalimu nakiryoga nti nokuba baatugamba ko bamukubye kidneys bamukubye zonna byonna. Nanga nze nfumba naawe. Nagwe ebyobufuzi obimanyi. Wow. Ebyobufuzi birabese kaddukamu. Amaanyi ng'ogajja nga tozaako nti gavumenti esobola okufuna ng'ebisobola okufuna Bobi Wine ate nga ye big fish. Omanyi emirundi gavumenti gye yannoonya nga bwenfuna ng'ewalala tenfuna naye nga buli lwe njagala bansiba emirundi gye simanyi muwendo nze gw'olaba wano. Naye nga biggwa. Nga tebakutulugunya. Mwattu gavumenti ya wano ebintu ebimu nagenda nkibuuka nti oba bagiwayiriza n'ogiwayiriza. Why? Bankwatanga ne bantwala ku police station ne banzijjawo ne bantwala Luzira ne bansindika mu kkooti. Lawyer wange najja n'aguyimirira mu kkooti n'enta. Nga kiba kitabo obeerayo eyo munda because abantu basinga okuleeta abali ku opposition babayita oluusi batugamba babakubye enjala babasusunyiza magalo babakoze biki so how was it for you? Nagwe bali Katemba ali mu byobufuzi yes bayinza okukucapamu wano nga bakukwata nti omanyi bo balowooza ensi yaabwe. Nze si resisting arrest. Okay. Siwakana sirwana ate nkopaleetinga lwakuba nze buli kimu mba mmanyi
kyojja kumbuuza nkuddemu nga sikidde nga ndi serious kutudde mu maaso naye nga nkulimbye siteekamu kibuli nje mutugamba kimwe ffe eno Uganda ya awo omusirikale bajja kukuba akufiireko ne wali okikola bwolo biki era kati eri propaganda egamba nti nze ndi mbega nga balaba buli lwe bansiba bakujjayo benyini bye banzijangayo bafada naye nga buli lwe nvaayo siba na kisago siba na kinuubule nti tebakutulugunyiza nti tebankubye wadde oluyi nga tebakubuuza bakusibye nti bw'ogenda mu kamera tokikola funa bandage bagambe obusajja akasolo baakakuba abantu banfukamu kamwalo wena enkovu ku mubiri gibalage nti tewabiraba Eddie Mutwe nga abalaga enkovu ze yalina mu gyekinaana ng'alaga mbu ate kati amagye gazimutaddeko bambi waliwo yajja kumukomera nawulira ekisa n'akola bw'ati neŋama ng'emikono kyonna nga balinganga bannange nenga omwana nga bamutulugunyiriza nnyo mu kkomera baita omugenzi Segirinnya waliwo bamulagako naye bambi nga naye tulaba yenna musajja wattu embeera nga si nnungi basically ne tugamba kati mugolooza Segirinnya abeereyo nga bamukuba kibooko abantu babeereyo nga balwadde ebirwadde byabwe ebisago byosobola okufuna wano nga bakukwata wano singa ogezaako okuteekamu ekibuli awo okyapibwamu nenze bino byagala musima bakutwala mu kasenge ne bakutte ne bakwata ne bakusonyesa magalo ne bakusikamu enjala ng'oliwa paasi ng'oliwa ADF nako omwana gwe batako nga bamwokyeza paasi ate teyavaayo n'ayogera nga naye yali firimu bannange olwo kati bw'ova mu nuupu oyingira ani munange lumbuye bwakkatira omusajja kati mukwano gwange yali mukwano gwange ennyo nga buli kimu bwe nteesa awuliriza nga buli gye balaga baŋŋamba tugende nga buli kimu batandika bansalako bwe nzijja nga bali wano bayimiridde balina kye bateesa nenzija Ashburg beeramu awo kati ntugenda kujja omanyi bwe kiruma bro bro ntandika okutya ntandika okukankana nfigitinga ngamba nfudde yakikutiisa atya nga ndaba ngenda kusigala in the middle of nowhere mukwano gwange ne bwengezaako mumatiza nti sirina kikyamu kyenkola gy'oli nga buli incident ejja ina engeri gyeraga mbu ate nakibaddemu naye ngamba naye lunaku lumu bwe ndiba n'omukulu ono ne bamukuba essasi erya ddala oba owedde ng'abantu bonna banolo kati ku Facebook wonawonnaawe nga ne bwenteekayo ki nga ndi naye wegendereza akanyarwanda ako man nemba tormented ate mu kusooka yaseka nga manyi nobbi ngamba omunyampi wange kati nga tekindya ne bwe yatandika atansa okukulabamu akantu nekakulira ddala to the extent ino neri group gyakugambye enforcement ntuuka mbaweereza ebintu ndaba tewali addamu mpeereza tewali addamu nakimanya luvannyuma nti bakola enforcement tu nze ne bandeeka mu wanu nga neeyogeza kati bo bateeseza mu tu nemebbira babi bateesa sibakolako bakuboola olugambo ne kati awo wonna we nabeerera traumatized naye sooka olina okutugana ku ekyo okuya traumatized wano wabeera nga mwadisikasiganga ebintu mu eyo forum byatwanga ekiseera ne bifuluma ne biyiikinga teriwo ekintu kya discussingibwa mu enforcement kyonna kyaliikinga wadde neki era byonna byonna nze ndi mu byogera naye nga tebyaliikingako mu bubimba oba waliwo ffenna twali gumite ku kintu kyekimu ekyo so otandika okuya traumatized ng'olaba bakuleseeyo eno bandeseeno naye nga kati mu biseera ebyo ng'abeNRM kye bakola okunneetalirako balamu atumye buli muntu kusaasira asindisa ani minisita gundi atumye ani nga bonna mbagoba bugobi nga baliisa buliisa saagala kumanya lunaku lumu ngenda okulaba kindya ne ŋŋamba balamu wendi ku kye wali oŋŋamba teyakikkiriza nakikkiriza yasanyuka olwova kuki okukkiriza appointment yatali nga badde bonna obagoba luli anti kati olwo ndaba mbooleddwa sikyajja mu famire yange ne ŋŋamba kangende mu bulungi si kubanga mbabeeramu mu kubeesibako ne mufuna ekiro olaba bagamba mbu lwaki saali aluwa naye nga kati bali baagala esasi balikuba enze kwebisa ebisingirawo nze napoyerangawo ku mutto ogwo ogwa okitegeera kwegamba Katonda yambikako bisibusibu nga bw'ayagala tebakwatulirako nti like Ashburg mwana oli munyampi babinja tuliro anti lero nkugamba nti kati kyatuuka fada yenyini fada nga ngamba byogera oba bituufu gwe musajja
nga ne fada kati binza kuba bituufu kuwaira ku ki man bwe mba nzize nga sikyabatuulamu abantu omusanvu be omwali mutuulamu nga nze abasigale tebacontributing nga just bagenderanga ku kyemba ndeese fada n'akonamu stamp ne tukipushinga lumu kati bwe nzijja mbusooka obereka awo oba mugobe wajjo maki baate ekiseminaaliyo okitegedde bali bangoba kiseminaaliyo otegeera ddi nti waliwo WhatsApp group endala enforcement 2 ani akubbirako nga wayiseewo ebbanga namanya nimanya mmaye ensonga ki neyogeza nga nze kamwe kati tebayagala kunzijjamu ndabe removed ne bandekaawo okuwolani ogende wa balamu nantwale wa Museveni nanjagala twagenda nekyali wange Respasta ne Roni netugenda n'abalala bali mu mmotoka nga beebisa amasuuka babatwalanga mizimu bo tebagala babalabe bagenda nga bahajjati naye nga basajja tuuka wali eri bajjako amasuuka gaabwe ng'omubbajjo ng'omulala abitakisi neŋŋamba opposition yonyuma nga bo baali adda bakomye okunona ssente za mulundi nga gwakuna mwabalabanga kwekalakaasa mu ttawuni omwo kuba busefuliya bikoze bitya nga bali mukukolera gavumenti nga naye kankolere gavumenti eriko eddaka erinsanga n'ogasaanikira amawulire gonna kati ate Museveni nanjagala nnyo olwo muwadde gundi ya ghetto initiative yange nina project gye nakola ati nengimutemeratemeramu nga njagala tureviving ghetto najagala nnyo era eventually yafuuse ghetto structures waliwo project eri mu ggwanga batita ghetto structures abaana ba ghetto beeyagala bali bulungi babondinga ne gavumenti kati police tekyabayiribya kuluzaki Museveni yasobodde okuwangula obululu mu Kampala wano kale akalulu ka 2021 manyi kye baatukola sitwawangula wantu naawa mu Kampala ku mulundi guno wennakawa Ruhindi WNRM wa Kampala Central ajati minisa WNRM bakansalas bayitirivu baani olwa ne Uhuru yakomyewo kwema kitegeeza nti waliwo gavumenti kyeterezeza kyetaakolako ku mulundi guli kibeta ghetto structures which is my project. Ghetto structures ogifunamu saagifunamu era tujja kutuuka awo maaso awo katono kati balamu akuleeta eno mu NRM reception yali etya kwajjuka gobadde ojojobya reception yali etya mu bantu beeno NRM reception yaliyo very good era kyampa n'amaanyi ne BD actually bwe navaayo nabuwa abantu bangi nnyo confidence fada yali tavuolwanga tavumwa takwata mu kamwa taga nkugambye Shiba yalina birthday ye mukazi wattu naye kuba agafaananyi ge n'apostinga Shiba wange wakalakata Queen Shiba n'ajjayo ebifaananyi wankola bubi nnyo Ashbag nange nakola bubi era ndi mwetondera bundimusala nkaagala n'okukaaba ne luli nali anirule nga tumanye omuntu ogwa Kyagulanyi nga ne bw'obaani tetwagala osaanikire masannyalaze ge so nga mwagala ffenna tube nga tuli kimu oba twagala oba tetwagala nga twagala mwagale ne bannange baana mmwe otyo twakyankalanya ekibuga so reception nasanga nnungi abantu baayo ne bannyaniriza nefunamu ab'emikwano linampita nampayo obusente kadde kako genda onywa kasoda weebale nnyo mama waliwo neyampayawo akamotoka nenkavuga bino gyesiva aye ne muzeeyi yampaddeyo obute nembeerayo just lwakuba obuzibu bwe nabafunamu musikesa z'akalulu bwe kaggwa toddamu bakwasaganya kati akalulu kaggwa nga byonna mbikoze omukulu n'alayira n'okulayira saddamu kufuna chance yonna nange nkole ku byange tewalina handlawo nga balamu eri akututeyo si yasigala ng'era obeera reporting awowe balamu tebyali byakalagaane mbu yehandola wange yeyanvuba buvubi otyo nantwala ew'omukulu omukulu ne twogera byange naye era ye balamu gwe yagukola simubbanja simunenya simunyiigira sinya kyemwogerako kate naafuuka minisita ng'aba bize kitegeera neŋŋamba anyway era luliba olwo n'ogwasooka mwannoonya kati kamba noonye bwe munaabula luliba olwo muli nnoonya era ate nga nze muli nki omanyi nava mu future mba nkiwulira wadde mba simanyi kigenda ku happeninga ddi naye nze nkiwulira oba okiwulira nga munda mulimu ekiri ate Natasha kuno kwatava
agenda biraba agenda bigamba president ajaga omuyaye wange oyo yabulira wa maama mumundeetere. Wali agala Museveni akolera ki wali oyingidde bwe crossing over? What was like, you know, twalina mu bwongo gati kasanyingirayo Museveni nampa chance yogera naye njagala kino. Museveni kye namuguza kye bali bateyo project ya ghetto naye sagimuguza sente nagimuwa buwinga nze kyenfa bw'agyembulesinga nagimplementing kigenda kuteeka erinnya lyange mu bitaala waggulu kiti nga kimmala. Really? Yes. Just nya kubeera waggulu. Notene kiministro kyagala kuyiikiriza abo buvunaanyizibwa bonna mu government. Ate lye erinnya ate kati balamu si minister. Abadde balonga si asimula stage. Ne mwana mukwe bana. Kitegeeza alina ebirungi byakola president bw'asiima. President buli lw'asiima akwapointinga waradisi bubaawo ebifo bibaawo. Abantu abasinga nawulidde juzi Kabushenga ng'ayogera. Nobo Mayombo yajja n'amugamba president akuwadde okulira vision group. N'agamba nga yita kimanya nako di president azana omulowooza kuba akola screening ze nga tomanyi kumanya n'akugwa kifo. Paka bogama sijja kusobola muzeeyi kyoli olinze. Nangira kye nninze. Ate kati abiwa abantu abatalina nnyo makulu abatana kibagasseeko nga tebe bakinze takimpa. Ekikya nemeseza kiri eki? Kijwa. Kimugambe yo project. Atuuka agamba abasajja abasirikale babiri omu bamuta Brigadier General Damulira. Omulala Major Emma Kuteesa. Nti gete tukubye nnyo mu kalulu kano. Akalulu kabadde so violent. Njagala mugende ku ground mumanye lwaki era tuyinza kisalira magezi ki okuvaawo. Jambo sa. Kati abasirikale ne bampita. Nanga president atuwadde omulimu gwa kutereeza ghetto naye muli twebuuza tukihandolinze tutya. Right procedures, the good structures tukikoze tutya. Olinawo idea yonna suggestion nimbagamba mumpa olunaku olwo lumu nasula ku laptop kange ngambi gatta ne mbitematema bye nalina yedda ne nnyongeramu n'entereeza kiro kiramba. Onaku twalagana okusinkana ne ngenda ne mba presenting nga nina hard copy ne soft copy buli kimu organized ne bankubira ne mbugalo. Wow. Ne mbagamba project nagitumye ghetto structures 2020 tukuba gwe mwaka gwe twalimu. Zijukira bulungi ba yali around Feb 2022. Ghetto structures 2022. Nebo mba muine erinnya lyamu. Muli kituume nze kino just nayagadde kutuma project. General Damulira n'agamba that name is kache tugende nalyo. Ghetto structures n'ataasoma ajja kyogera. Nga ntadde mulizi element tugende mu ghetto abana balonda abakulembeze baabwe. Ne bagamba tekijja kusoboka. Ne bagamba kijja kusoboka ate kye tusookerako. Lwaki okiteekamu ekyo? Nga nkoye ebintu bya ghetto. Kyobola nga nze naterezeza ghetto. Kubanga ndaba nga mu ghetto boganti abaana balonde obukulembeze waabwe. Awo wanga kwawedde fada. Kubanga abaana bategeera nnyo fada mu ghetto. Anti nga njagala bo beerondemu abakulembeze baabwe. Nga tujja mu ghetto ng'eno gye banywera enjaga tujja n'abasirikale twabategeeza nti mudduka. Twagala mwerondemu chairman, secretary ne coordinator wammwe. Basimba ku mugongo. Ne bu video mbulina kalulu kali so peaceful and very entertaining. Wow. Otyo? Abana balonda. Nenga twasanga nnyo resistance abamu nga bagaya bitu bye nali mufe byatutama ngamba polo tamba nnyonnyola bameni mukiberemu. Kitwasinga okufrontinga ngo bakakasa. Nga makakasa tugenda kifuna mu government yagala kuteeka mu sente. Bana bagenda mugenda batera mu sente mu sako. Mugenda kukifuna mu bana sente government ezirese muzirye gwe chembracing zino sente siza nupu sizeni yale mbana inayogera. Nejuka abana babasibye nnyabo mu ghetto. So okutanko ganti government egenda bayamba ngate government yesinzo basiba. Anti kati awo naona twatu kantukola symposium ne tutuula. Abana ntuba kunganya bonna General Damulira najja ne boogera ebibaluma. Namugamba ffe mutugamba twesonyiwa obusawo bw'abakazi mujjamu n'amasimu gaabwe mu mmotoka. Naye naffe tubasaba ekintu kimu bwe mwagala tubyesonyiwe naffe mutuleke tunywe obuyaga bwaffe ate tuba tukoze eki. Kati government ngezi ne bagamba solonga zitonya kudde kasawo tobye simu ya muntu tomenye luggi lwa muntu. General Damulira naayise etteeka bino bakwata abana nti ID bayola coordinator wa ghetto structure ng'ajja nga screening out ono mumanyi wa ghetto ya gundi ne bano ba ghetto ya gundi
Gwade musango ki Daka Sport basanze mu Daka Sport gasiya bana mbate okuleka yabbye nga ina ku complainant ye agenda awere nembe nago naye ebyo obusango sango bu idol babasanze bali mairungi kati netufumba olubuuji nabo bwe tutyo that worked bwe tubasomesa sako kuba sako oluvanyuma ndozanga lwo mwaka gumu n'ekitundu president yateeka mu sente ne mu ghettos controlling otya matu byasobose gwe twach structuring nga kijja kusoboka along the way kuba nabagamba bajjeno byonna byendi mukola nze sagala mumpe ku sente za ghetto structures kubaza abana ba ghetto kujja kwewola mitwala 5 kugenda kugazanyisa kugaza kutwala kakadde nze kyenjagala bwe munaba mugendo kyanjulira president nti kati tukimaliriza kimplementing eteeka mu sente mumulaga balida ghetto zibalonda ne nange mundageyo nti omusajja ono abadde wanjawulo atuyambye 80%. Ekyo gonchifuniramu wache kiri kyogambye kiri kyegambye erinya libere waggulu erinya lyange libere waggulu mazima katonda mu ggulu a billion shillings project kati yafuse national project yotegenda kuvaawo nti akaluka wedde biveewo kigenda kubeerawo kibeerewo so wakisaba bakikola bakuintroducingayo kati kye bataakola along the way nga buli kimu kimaze okubeera cut and structured bankuba ekikono bankuba tteke ne bateeka n'ekirowoozo mu baana bali betwalondesa benegayirira okukibeeramu ne bateekamu ekirowoozo nti nze njagala okubba ssente zaabwe nozibalemesa babuuza bameeni nze atagenda kubeera signatory ku ssaako yonna ngenda kuzibba ntya ssente zaabwe naye afaanidde muliranga abeera atera nnyo okubeera open minded ye muntu ayagala okulaba nti ekintu nga bwe bakikanyiza bwe kirina okubeera bwe kirina okutambula isomeone abeera ku ground. What do you think went wrong? Up to now I don't know kuba nange jeno damulira mwagala mukwano gwange musajja mukozi ayagala eggwanga muntu w'abantu mu butuufu gweteberezaamu okuva 2022 paka kati lwe ndi mu kkuba emmeeza ey'amaanyi nyawe navaayo kukawo ne mbanga abyogerako ne bampita ne having a heated debate ne maliriza nga mbasonyiye nga bansonyiye naye ne mmanya ng'omusajja omugezi era nenguzikiza nabeera stressed nembeera frustrated time yange sente zange nga mbeera mu kukaaba depression paka we nagamba baga sokoddeko emasaka ofuyibwe ku mpewo zeewammwe fe ntuza n'ofulumya eggwanga nze nagala nasifuluma oli musize ebweru e Masaka buli kye banoonye ebweru w'eggwanga nja kukifunira wano. But have you tried to contact Fanny Dabulira? No. Why? They left me out. Ekintu bakitwala wa president ekololo tebantwala teyangamba konti yashibagoliwa ne bakunganya abana ne batwala mu state house ne babanjulira president tebantwala president na confirminga sako naziteeka mu sente buli sako yasoka giteeka mu milioni 10 kati agenda kuteeka mu kawumbi tebana bali bakimugambi nti omuyayo oli era ye maaso ga president General Damulira ne Major Emma Kutesa bali mu kufuna recognition zaabwe zibali batekeddwa okufuna watanga walo bad nenga nze kati nebuuza nze kati lwaki nze kwanze saagala biti Major Emma kati yokukifunamu ennyo nga bamwongedde amayinja Brigadier General Damulira nga naye bamwongedde jinja ate bagenda kukikola kuba bakozi balina omusaala gwabwe baweereza gavumenti kati nze eyabagamba obugambi nti nkoze muntwale butwazi nange mumugambe nti ono naye kyabalema okunkolera. Me, I'm just thinking watanga waliwo bad mouthing mumakati awo makati ga Fanny Dabulira naawe gwe oluusi Fanny Dabulira nabanga I'm just thinking singa manti bwe kiri naafuna embeera aye naawe n'ofuna embeera omanyi sometimes waliwo abantu abakola divide and rule so tolina kyofiirwa mulongo kwata essimu kubira Fanny Dabulira bagaana okwata awo nomanya nti waliwo ekikyamu Afande wandeka wenkyayimiridde sikutegeera kyekigenda mu maaso omanyiza bwe babuuza dda like bannange nga temuntadde ku list egenda kulaba mukulembeze munange munteekeko nti ggwani yakulonda okay General Dabulira si yakimbuuza naye nga abaana be bagamba ne mbagamba nemwe bammeeni nze nabalondesa kati mwali mwagala nange ate munnonde muli balalu nze byabakama ate
lwaki nawe teweesimbye okuba president n'olaba naawe munze byabakama nembakama ate sinagwe njagala kujjako kifo ki simanga division coordinator w'amasajja division coordinator wa Nakawa musigale nga kyekyo kyenayagala bwe bukulembeza abaana bwe balonda naye nze ndi special somehow special balabira ddala nga njagala genda wa Museveni bali yako buyinja mulinze we ngamba nenga nali ngenda bawa credit zaabwe zonna nti bakama bange bano bansaba kino nange nengenda nengattamu obwongo ne tukivuze ffenna. Ashburg afande mukubire I still insist call him ze njagala nnyo okutuuka amaanyi we gali afande mulaga emaanyi so si baana kubira yeke nnyini waakiri agaane okwata essimu bw'agigaana that is another story bw'agikwata omubuulire nababuulira dda nti ekinnuma nabasaba ekintu kimu nange muntwalangayo wa president ne munjogerako ne munjogerayo nti nakola kate bo nga bagezaako n'okulaga nti golowooza nakakubira ndi weeks nga 2 nambalooza Meja Emma nafanidda mulyango tebannabiwulira nenze bali abasajja basirikale batendeke tebannanyega kigambo wadde neki tebanavayo gamba nti alimbo bamutuufu kikulekawa eyo ye tekiniki esinga naawe eyo ye tekiniki esinga nti omanyi ki olowoozesa abantu nti ebitalina makulu tobiwadde makulu naye nga gwe muli munda mu mutima kati naawe wenyini gyokoma okkuba endulu nga tewali akwanukula otuuka n'okola kyaka nakyo kiganye ne president tankubira kuba president ng'akwagala tebiriko nagamba mbu lwaki toyita mugundi akutuusa ba president oyo Museveni omulaba teri ggulire libeera mu ggwanga lyatamanyi yasooka okumanya buli kimu. Embeera gy'oyiseemu mu bbanga lino lyonna ng'oli Masaka ebadde etya for you? Mbi ebadde mbi ng'erimu depression, erimu stress, erimu obwavu, erimu abakwogerera amafuukuule. Yagwa n'eddalu kati mulalu. Naye nga nze muli ngamba time ejja kunyambako okuhiiringa. Bwe namala okuhiiringa I am the Ashburg Kato. Nja kuvaayo nja kubouncing back mpola mpola life will go on. Bambi. Biki bibadde okola okuyamba depression ogenda? Have you been seeing therapists or farming? Okay. Era nebaza nnyo Katonda yampa gundi eyo. Buli mbadde mbeera stressed went. Nga nature nga nyingira mu nnyanja zange mbadde nkola urban farming nga nkola ne commercial farming ngenda mu bijanjaalo biki ewaka ewaka nabayigiriza nti teri kugula mboga teri kugula nnyanya teri kugula butungulu teri kugula sukuma wiki teri kugula vegetables na greens byonna nembalaga bwe tubirima kati bali ku muzi abantu b'ekyalo ewaka bwe batava bampe ku ntula enjeru bannange ashamimu onamu kusukuma nga baleke banoge ogaba bugabi bwotyo nga totunda kati balo byenkola nga byakutunda kati nemyeka zange 3 ez'ebijanjaalo. Wow. Ne kati bino ebintu nti nasimba mu lusuku emiti gy'entula nga 15 ziriko bwezi kati nga bakitoba wane bali kituufu ate mpulira nti obulimi kati bikola bukolera ddala ssente so basically tobadde mwavu mbadde mwavu lwa nsonga obulimi obukola ssente mbadde sizirina ezo capital naye nga just kyennyina ye passion love ne knowledge nabyesomesa buli mbadde mbeera stressed nga byensoma kati bwevaayo nga ngenda mbipracticing ngenda okuvaayo nga obwongo buli nga bwateredde naye olwokuba nti buli kyotunulako kikujjukiza ekyo buli kyokola kikujjukiza ekyo buli akugamba akujjukiza ekyo obwongo bukibeerako nnyo nnyo bwekiti okuboolebwa kubanga abantu bonna bava mu NUP ne badda mu NRM baaboolebwa obulamu obukwisiza butya era osobodde otya okubuŋŋanga? Obona obulamu tebuntiisa nnyo nti abamboola ba NUP ab'NRM banjagala ate n'aba-NUP bambongako n'emikono ne gikoowa bwalawulire kansanze nankuba eŋŋumi naye yes batuuka ne bakuboolamu ne bakulaga social media tugenda kwani following ate tugenda kukola ki bakuvuma buvumi nenze byonna bigumira kuba twavuma abantu bangi just ekyali kinnuma nti ab'NRM bange tebampadde nnyo guli omukisa okunkozesa mbere good example kati ndi bad example. Kasuku wano badenga bamuga gwe ogenda komekerera nga Ashburg Linda ogenda kulaba Ashburg aliwa ine ngamba
Neddala NRM netavaayo kulwanyisa ekyo. Nafuuka kikanga baana. Nenfuuka kikanga baana. Ndikikanga baana nga abantu bali mu kweyagalira mu idea zange. Ekirala munnange nakwata obusente bwange ne mbuteeka mu kudevelopinga app ngolo Facebook emaze okungoba. Facebook bambaninga for life. Kyava kuki? Tunatera okulonda. Lawyer wa Nuupu omuzungu gwe bayita Amsterdam n'awandiika ne bamuwa lisiti y'aba bloga ba Museveni be beetaaga tuveeko. Muwagendera. Kati ate nga nze already account yange baali bagiripotinga nnyo bwe nave wa Bobby. Kuba nali nabayigiriza akakodyo. Bwe tulaba omuntu nga account etufukidde kye baawalula. Buli lunaku nga buli mwana alina okugiripotinga. Kati buli bu computer butuuka ne bulaba nga abantu 600 bakuripotinze waliwo ekikyamu nga busooka bukita enkeera nga tuzaako report agaminzi wa Katonda mugune oba tolina kyokoze bakugyayo mu nnaku ezi. Kati baali bakayiga kati bwe nasala eddiro n'enzira eno ne bikanteekako ne baripotinga account yange nga buli kaseera mbeera mu kuwoza misango. Tugikuddiza naye tugenda kupostinga okumala wiiki kale nembeera waawo bwe mbyanze wiiki negwako nentandika okupostinga ne bandipotinga kati ku mulundi guno gwasembayo nze banteekako red flag nga gye bateeka ku Trump. Trump n'anyiiga nnyo n'agenda n'akola app eyiye bagiyita True Social. Nange ne ngamba okay kuba mbimanyi kankole app ngesobola okukola nga Facebook. Gavumenti ya Uganda ejja kunsupportinga kuba awo we tuli. Nene sigamba nti kamba wandike proposal mbasabe sente tebajja zimpa nenga kwate sente zange ntandika okudevelopinga nkutta abaana nkutta abayindi abakanada bakitu tukolera wamu nga team. Bakola app zaffe bbiri ngemu ekola nga TikTok ngenda ekola nga Facebook. Nga ninze government eche embracing batuwe grant gye twali twagala ya sente zali sigaddeyo kuki. President yateekawo team kuba ebintu ebimu bw'aba takitegedde ng'ogidde mu lulimi lwatategeera naye ng'alaba kisoboka alina baayita be yeesiga okwebuuzaako. N'abagamba mugende mukole survey ku kintu kya app. Abayaye ne bagenda ne bamala wiiki zaabwe ze baamala ne baddayo nga bakoze recommendation nti Uganda tennabeera ready kubeera na app yaayo as of now. Wait a minute. Eyo app wali ogireese ng'egenda tuyamba ffenna nga bannayuganda not only you. Ate app eba yange nze kacoga Facebook ya Zuckerberg. Munnange kyole tulowooza bwe bakugobayo eri ekitala gwavaako bannayuganda okuba nga tebakyasooka ku embracinga Facebook nga luli bwe twabeerangako. Nze navaako kuba no Facebook bwe oyagala ogikozesa kwenda kumala kuteekako VPN. Mwana gwo lwansonga bwe banziggyako Museveni yatuyita ffenna twali bangi babloga bajjako babajjo bayisima baani lwakuba ekyenjawulo ekiriwo nti bo babakkiriza okuddamu okukola page empya nze nga tebanzikiriza buli gye nkola kapuuti. Bwe nkozesa email yange eri enkadde baba bakimanyi bwe nkozesa namba y'essimu bakimanyi bwe ngenda live face recognition baba bagimanyi. Nenga akambeesonyiwe mbateekeko competition. TikTok app ya China tenafuyiza zi Facebook teziri ku mavivi kati. Zi Facebook, zi WhatsApp, zi Instagram, zi Snapchat, zi X zaani app za America bakola abnormal profits. Ku kintu kyotasasula na kusasula tomanyi na kumanya butya bakola sente nenga nze mmanyi. Oli yebuza app njajjayo bwerere. Signing ya bwerere embeera yako bakola batya sente. Kumanya abnormal profits. India budating app obusinga bwa India. Ensi zina app kati nga tolina app ovimba. Ate ona controlling otya data. Kati banakusasula kino project eri ate olese app endala. Nasoka app. Okay. Kati bwe nalaba nga ndabika byenjogera bya mu future nnyo nenga obusungu bunzita nga bisoboka. Nga ne tukikoze ate nga tuli bana bannayuganda just collaborating ne team Chennai ne team Canada ne tukikola. Tebampa na mukisa nti kitwaliye president alabeko nti obakola kiba olabaga kimu kijasoka nga bo balaba Munnayuganda munga app kyokka app kati buno bumuno woki bw'abaana bannayuganda buno bwafuna mobile bwa bannayuganda bwani buli wano kati butuse ku time ekola sente. Just imagine ekikyo. Just imagine kiri ekyange singa kyali embraced by the government. Olera akiguza government.
Anjagala kiguza government nga tukikoze bulungi nga tugenda kusasula buli content creator nga tugenda kusasula abantu bino byali mu kana bya copyright singa beyagala singa tuvimba buvimbi singa muvimba buvimbi soka apo bakakubye busu negamba anyway president we ndi musanga nganze 1 on 1 ndichimwegambira kanso kenchi metu nenga kasta kati campus ngeti ne cha ghetto structures era baja kuntwala mu maso gecho nacho kinene katika efutiko bono busento bwasigalira ku app katenga kanse ku kino tutambula tukola kyo lumute tunywa tetulya na kulya man esubiri afudde balukyali ino mu meeting am 7 nkyali ino mu meeting terinafa and building your numbers posing nze mfudde building my numbers kati nazemu TikTok na openinze Facebook bicha tachanyuma na kunyuma XGN naye ngabo ojimanyi then YouTube ngenda kubeerako nze ashibaga kato mujja kumpamu emyezi si mingi okyakozesa amanyago genyini nyini wakati ogatya gego sinayo ddala ne bwe neetuma kitebikola erinnya lyakusinga obunene lyasinga obunene kituufu but ebintu bino wabisoma wakola otya okubanga olina amagezi omanyi goyogeddaga app eyo getaga omuntu ng'alinamu ku that knowledge gyasomye obusomi ya kati app nabisoma nebigana amagezi gena wanga aba president ba Bobby bani ebyo kijja buzira ng'omuntu omwana omujagujagu wasoma ki nasoma IT oh that makes sense kati senga bakera ku makyala bakusoma mu ministry ekwatagana n'ebyo do you embrace that oba goyagala bakurecognize mu ekiri ekirala nchi embracing esikinaako buzibu senga Museveni omusango olunaku olwaleero kikyo wali agadde omugamba tinasese okwagala omugamba dear president ow'ekitiibwa jjajja project gye wa implementing project efuuse ensonga mu ggwanga lyo project ekuwanguza akalulu ka 2026 project gye bayita national project gye bayita ghetto structures behind its success there is me kati awo nsooke mulage buli bujulizi ebintu ebyo nga mbitemaatema omanyi zino software mwe tubikolera akisigaza ne bwe myaka emeka buli lwekibikula bwoti bakulaga created naku z'omwezi modified naku z'omwezi kati mutuufu nga nkulaza ekintu nga nakicreatinga 2022 nga ne mukyogerako 2026 kuba essimu gundi tezirimba eyo de tosola gyeditinga buli lwokwata bwoti okukyeditinga nga bakulaga modified naku z'omwezi naye wali created naku z'omwezi ezo zibaako ne bakama bange bano benkugambya General ne Major tebanneewa sikiwa nti bayinza okube Museveni ayinza okubayitaawo nantuuza wano ne banneewakana kuba kimanyi nina obujulizi ba advisors bali babalonda wasigalawo byebyo ebinnuma balonda ba advisor ba ghetto tebana kibali ba advisingidde ghetto neki okuleka okwekaabya abaana ba ghetto batusaba ssente nze navaayo nenkola ekyennakola jeno teyampa mukisa kyokka nga nze naguwa ekintu kye ogwa omu n'okwata abaana 30 n'obatwala mu state house nga babaana nsobola okusongera mu gwe nakaka nti abamu nabakuba n'empi baganda bange nanyigayo baganda bange 2 mwezima kumanya kati ba coordinator right yes kinsanyusa nti abaana bali mu kuganyulwamu ate bwe mmalanga kwa gwe maama wakyo lwakinze ate nga nekyalina effujja ebintu bwe biti ebikola nnyo singa Bobi Wine akuwa opportunity eddayo mu Nuupu siddayo why siddayo bakisembo nnyo kansigale eno gyendi ndi mu bulumi ndi mu kunyolwa ndi mu kukaaba naye n'abali eri bali mu bulumi era bali mu kunyolwa bali mu kukaaba n'okusinga nze kyali wange edi mutwe mayi emyaka gye bakamusiba ne gy'anaavaayo tagimanyi kyali wange Ashirafu bamukuba essasi wennyini bwe nakwatiranga live ya Bobby bwenti nze bwe navaayo nga nzize mweni yalimu Ashirafu n'agikwata bw'ati ali atya kati yawona bamutwala mu America nera yafuna permanent damage we thank God nti teyafa amina obusajja bwangamba obusirikale nti gwe big fish olina ne Katonda bwe yakwogereramu gwe n'ovaayo twali tukwagala gwe nga bakwewulira tewandiridde wakiriri straight bullet oba
Obimanyi naawe eby'emivujo gy'okulonda. Ofa human rights simanya nga bafudde 15 enkeera nga ate sigwe musiraamu tosula nga wawedde naawe. Sigamba nti ne protecting oba ne just Katonda kusulako obusubi bwatyo nga bw'aba ayagadde. Nga woba osala ekkubo nga agenze eyakafuluma. Kati nange kyekyo bwe kiri. So okusinga okudda eri nzire ku dduuka ne gavumenti yakuno. Kambere eno nenya kaboda kange n'entambula n'abanuupu no batyo okunkoonako abo bolaba batanjagala abo. Era ekinene nnyo kyasobola okukola. Gwe Kashibaga watulyamu olukwe mwana naye tewagumiikiriza singa kati oli mu parliament gwe. Ate nga tebakulimbye. Osanga oli mu parliament. Look at Nubian Lee. Parliament era Bobby yaginnemesa. Ate atya. Nabyogera. Ntuuka nfulumya kaposta kange. Kuliko Masaka ya film. Bye suti yange nange kati ngenda kwesimba we Masaka. Ngenda kwesimba ku Mpuuga. Okay. Ate lwaki ogamba nze Masaka. Omuntu ayinza okunsinga erinnya e Masaka Suna Ben lwansonga twali aba kuva ku ssomero nana mu Katemba wawali. Ono w'ebinnyanya. Otyo? Suna Ben fe twazanya busikiti obwa comedy. Nga ne YouTube mu Uganda teriimu. Nga tubutundira ku CD tuna ibala mu twakolera na karaoke ne mimes. Kumacha tusoma kiro tukole ndiyo weekend netugenda tukube ngoma twalina kibina bakitanga drum beat of Uganda ekyapade netugenda nga esha mu ngoma otumanyi ffe mu bivuga ebyo madinda nsasi byonna tewali kyetutakuba. So wali ogenze Masaka wesimbewo. Kati Masaka mbista nyonyo katejjukire eyo wave yali ya tabu wave ya 2 yataba Hildamani badi kulabo nabona mu parliament yalimbye ya nupu eyo yalinzi koza yali ayinza okumpona Mpuuga ne yampona atya nakakuba bwenti sasa kakwebuza ku enforcement nakikola bukozi nga manyi kiryokke ne posting tigwe kintu post eberi ku just now nga Bobby yagirabye dda nankubirawo Kashibaga jaye kamo cha kati ngali kali nali sikiwulirangako nentukaona ngambe kitegeza bibogera bituufu konze fadde ebyaji gwe munyampi gwe mbega nga fadda nali nkubeze ditaata kikiyamunga kinene nnyo tokimanyi nti abo abasajja tubeetaaga kuba yalatandise okwetaaga kati ba politician abasobola okugumiza ekintu kye abakibaddemu naga kati lwovaayo n'ofulumya posta baba balowooza nti nze nkugambe baba bagenda kuteekawo ekibeerabeera mwe muli bakyali bange kyemugamba nyinza okubeera president ne muba bubi ne mutaba appointed nga muli bakyali bange nga nze president era mwenna sagala kulaba akuba posta. Era kyobula nga mwaka akalulu konna tewalaba ku Lubongoya ku posta tewalaba ku Nubian Lee ku posta tewalaba ku nze tewalaba kwani ne kyannuma ate lwakikuluma kyannuma lwa nsonga fadda yakirabanga nze embega ate naŋŋaana okubalumbusa era wayitawo akaseera katono ne basala eddiro ne bava mu DP bonna baniba namboze bonna ne bajja eno basagona ekintu ne kifuna amaanyi era Mpuuga n'awangula kuba yaliko ambuleera naye kati lulisinga nze gwe bawambuleera era singa nze najja kuba bwali abaana batik ekidomola ebinika nga yonna batiikinga butiikinzi nga tafaanayo kulaba ki kalaba ambuleera ng'atiikinga butiikinzi naye lwaki fadda wayita omubuuliddeko ti ogenda kwesimbawo newankwadde gwe wali kintu omanyi mu kusooka osooka n'oyisawo kye bata tiiza kati nsoose mpisawo tiiza ndabe ebbugumu biki then nga sikirabyemu buzibu bwonna kuba abantu olwo bali batandise okuwaga basegirinya nabo batandise okwepikira gundi buli omu ng'otandise okutema ente gw'osongamu gwe weewulira kati nze ate ne baŋŋaana mu bubi ne baŋŋaana nga bongereddeko ebigambo oli mbega oli munyampi nekinnuma amala emirundi bumulamira embi aleeta ekigambo ekyo kati bwe navaayo nembyogera nti ekyo nakyo kyekimu ku byankola obubi kati Banubian teyabawadde zikaadi baafunye tebaliiyo gye bali kitegeeza kye bwe mukyogera nti singa nasigalayo singa ndi mu parliament kituufu naye ate ebya Katonda era tomanya wejjusa okujja mu NRM sajjusa kale nga nejjusiza ki semwene yali gye ndabidde ku bulamu bwe nali neegomba newankubadde bwampitamu kati tebuliiwo
na at least sikyabwinamu maddu ate nze okyannimba kimunzirawo nekubye nga nogenda gyendaga mbwe emmotoka emmotoka olina ngivuza sigiina nagivuga bwavu bwe banumenya ennyo nengitunda neneetereza. Kati otambula otya? Boda gaali paka Masaka? Masaka taxi of course. Wano wema wano mu Kampala bwenti boda tenze boda sijinaako buzibu e Kampala kuba ne James mwagala nnyo emmotoka nagiina nengera bwe butaba kiro nga nyalukira ku boda but siro kubanga obadde kati tukuteka mu ba celebrities because teri atamanya Ashbag Kato okubanga oli ku boda kiina engeri gye buli kamwe teri nnungi eri abo abadongo naye ng'omuntu abimanya e Kampala wano boda sha anti abo abamanya nti olina wogipaakinze ogenda kulinnya kyekiri kyegambye nti emmotoka nagiina naye nga ngivuga kiro nga jamu tewalinze jamu ankola bubi nnyo nga ndi mu mmotoka era simanyi myaka gye maze nga sirinya taxi wano mu Kampala town service sisobola. Oli mufumbo? Why are you looking at me like that? Ngonsaze tempo manyi ba DJ ng'ali mu mapiyano nansala omulundi gumu n'akuba. Oli mufumbo? Siri mufumbo. Olina kweyogeddeko ali Tata Shamimu tuwe ku spinach? Mama Shamimu ye mama wange. Lwaki tonnaba kufumba? Si bwangu obufumbo. Ababulimu tebatugumya. Batugamba bw'oba osobodde ezaala naye towasa nengayo kale. Kati olinayo ku baana? Akaana nnyinayo kamu. Kawala kalenzi? Kawala. Bambi kenkana ki kati? Emyaka gyako ng'ena. Ena? Weebale. What kind of a father are you? The best dad. Kyekikufuula best? Abuuza muwala wange olaba basinze best. Ayinza n'okukuta n'oŋŋambayo. Owaayi. Netera nakutegera Ashbag Kato yaani tana nabitegeera ebyo. Akimanyi taata we Star ndaba alabanga ku TV. Yes. Ambaye ojja kukula ojja bitegeera. Kiki ky'omwagaliza? Abaana b'ennaku zino tobamanyi. Abeera essimu bazitegeeranga ffe. I know. Seba balina okwetanyako wetunuza mu kamera naye ate okwekwata snaps. So oyagala muwala we abeere ki ng'akuze? Njagala abeere astrophysicist. Wow. Tomwagala ku nsi? Mwagala mu bbanga eyo? Mwagala mu bbanga kuba nange kati eyo gye ngenda okumalira ffe tugenda ku maazi naawe nze ndi astrophysicist omwana bw'asoma physics ne science obwongo bwe bubeera very very active and sharp buli kimu oba okitegeera ekya nature ekyensi ekya buli kimu. Singa ofuna omuvubuka eyayagadde okwebuuzaako how to grow numbers n'okukola sente mu social media osaamu amagezi ki? Abo nsibyenga nga bawa n'obayambako mbayambyeko bangi ne mbayambako akaunti zaabwe zimonetizinga nembulya kino ne mba ne mugamba naye effort esinga erina kuba yiyo kati ebyo mbikoze nnyo. How did you even grow your numbers? Wanga ovuma? Numbers ekyaddala yali Bobi Wine. Yes, kati nga buli ayagala Bobi Wine nanga ampeerako kalayiti kitegeera kubanza nali mpisaawo propaganda we ne pokopoko we na buli kimu ki bwentyo. Do you still believe nti omuntu obwaba tomwagadde olina mukuba bukubi mussa wansi like nga bwe tulaba abantu ku social media nga ye omuntu aba talina kyamukoze avuma buvumi? Sandi kyagadde nandagadde n'ovuma alina kyakukoze oba n'ovuma akuvumye kale n'atalina kyakukoze okita. Senga Shiba yabadde atudde wano wali mugambye eki Shiba Kalonji nandikoze kye nakola nga nsinkanye Bebe Cool manyi ng'oggyeko mu 7 actually Bebe ayinza n'okuba nnamba emu mu 7 n'aba wakubi teri omuntu gwe nali nvumye ku social media okwo kwenkana baami abo babiri naye kyasinga okuneewuunyisa nayimirira mu maaso ga Museveni eddakiika 2 nansonyiwirawo nga muvumidde emyaka 12. Bebe Cool yannoonya anyigemu n'ambulwa lwa nsonga nze ndi reserved kizibu okunsanga mu bbaala kizibu okunsanga mu kivulu nza n'okkiranga ne bampa ne ticket nenzija nenzigabira abanaagenda nze nesigenda nensigala ku simu tukikubye muliwa ndi mu VIP nga siriiyo kati teyanfuna emyaka gyonna gye namuvumya 12 kati mala okusala nga nzize mwene yareera ate kati tuli babbana nga takyalina byannina nga tuli babbana kati olwo
era nampita n'ewaka ewuwe ne ŋŋendayo nafukamira nga ne mamizi we nawe ali awo ne mbeetondera ne bansonyiwirawo naawe tebanzizaamu olwo olwala. Ne bebe alina omutima omulungi. He's a father. So Shiba. So ne Shiba era naye nja kufukamira mwetondere birthday gye twamuliisa obubi. Sirigyerabira bambi. Twagimuliisa bubi nnyo ndi mwetondera kuba ate nze ndina faani we mwattu. N'ekiti kye nkugambye nti wali tuli ku mission bikwase Kyagulanyi. Bonna twabayisaamu eggaali, teri bwe tutayisaamu ggaali. Okuleka ng'omuyimbi wavaayo n'odeclaringa nti Bobby ye president wange. Aya nga tukuja. Nga twabawaana. So do you believe that nti olwekuba ekintu sikyagadde nina kuba mubi? Ne kaakati okyakirina ekyo? Sikyakirina. Kye twali tuyisaawo kyagguka. Eno wakaguta itosobola kikola. Tuba tuyagala kaguta tolina kuba ku social media. Anti lwansonga ye kaguta ate yeyandaga nti akulinako obuzibu muleke, atakwagala muleke. Tomanya mu maaso eyo time ate nze obbagatta nga gw'olina ekimuyisaawo oba nga yalina ekikuyisaawo. Kale ne nkiraba nga kituufu. Bwe navumira emyaka 12 mu ddakiika 2 twali tuti. Bwe nayagalira emyaka 12 mu ssaawa emu twali tuti. Kitegeeza byonna bisoboka. Ne ŋŋamba obulamu buno. How do you describe Museveni? Omuntu atamumanyi bwe yaga mumunnyonnyola. For example, kat for you have worked for him. Omuvumye, omwagadde. How do you describe him? The best creature ever is Museveni. Gwe bayita president for life. Omanyi gwe bayita kibagamba nti obufuzi buva wa Katonda. Museveni aliko maite. Ajja buzinga mutudde wano ajja mwogere naye akatebe ke bakateeka nga wali laptop muli wano kati wano mubeera okebwe muti naye olujja bwati gali sina masannyalaze oli oba mwoyo mutuukirivu oba kiki kyova olaba nga buli agendayo first time okumumiitinga bw'oti akugamba byonna binagenza omumugamba binnemye okumugamba njogedde kino nakiri ngenze musomera mugambe bwambuuza mbu nkuyambeyo ntya mugambe njagalayo akawumbi kamu n'ekitundu atuuka nakubuuza nkuyambeyo nti waliwo yamugamba batuzimbire hampu mu luguudo kyokka nga yazze kusaba kawumbi kamu n'ekitundu nagaba ababoda bavulumula nnyo obupiki mu kkubo batuteremu hampu kyabambi naye Museveni ndoza abimanyi era aseka nagamba nja oba oli awo nga bw'aba asiimye kasabuuni ng'akakuwadde amina naye ng'ati kugamba kyekiri kye nagamba nti oba tomwagala togendayo ovaayo nyeresa ovaayo omuwagira ovaayo omwagala ng'oyatudde obulokozi oli bw'abeera nga opposition ng'abalaga nti ndi opposition nnyo ne mumulaba mu kifaananyi nga ali wa Museveni tavangayo n'abagamba nti musomedde addangayo baba bafuuse bati katungulu na nnyanya Museveni ye president wa Uganda tata wa Bebe Kulu bamubuuza juzi wano amanyi yamwesimbako okwo natuka n'akitta bamubuuza nti ne bukya ku makya Katonda naggonomulako bwa president wa Uganda bwe paba Jaberi okola ki amanyi bwe yagamba era Katonda mugamba nti obukulembeze bwe bukwate bwe paba obuddize Museveni yasobola okufuga Uganda yatya nnyo yakkiriza buli muntu yenna ali ku lusegere lwa Museveni ekintu kyasinga okumanya ti Museveni alina okuba president wa Uganda akola otunulya Museveni ku myaka gye gy'alina n'ogamba naye kati singa nze president singa nze mbiyiriba y'ebyo bwe bityo nze omanyi alya lumonde na doodo nawulira n'ekinyeebwa kyekyo ate akirya ssaawa 2 za kiro nti ate maama yakisekula kiba kya muyini yemmere gy'alya tanywa mwenge tanywa njaga takubwa kikubwa kyonna kyonna oba abeerawo atya amiitinga abantu omanyi gwe sebo okumiitinga abantu oyinza okulowooza mbu n'ekikooya onazze kufera onazze kuloopa waliwo aleese olugamba waliwo aleese amawulire ga security waliwo abaleese project waliwo osimanga ambasada wa gundi ate flashback zigenda okuwera ssaawa 4 ez'ekiro omusajja mu butuufu nawe omusaasidde akoye ate buli muntu akuwa obudde
nakutandikira mu mboozi ze mu nsanvu mu gumu twakube emmundu nosooka otya ngo nendo za batukayo ekiro nga bonna bwemanyi okunyako ne mwami Bwanika ndoza naye batukayo nanyumyamu ne Janet batuka ekisabe batusekerera munakale kati oba ono yadde ategeeza ki oyo yadde atuyita basiru mugezi nnyo ebyo byonna abimanyi anza n'okukuwa naye ng'akimanyi omufera kituufu ne Justin nga yalina kya ogende singa Allah akujjulula kati wali agadde bannayuganda bakujjukire batya tebatawaana banveeko negendere wa Allah wange ebintu by'okujjukira mu busiraamu tetubyagala bw'oba ofudde ffe twategeera okufa abasiraamu tetukujubisa nnyo tebula nga ofa kunnya naye owaayi ne bakussaayo naye banguya bannange watyanga mbadde nezirisizaamu tuba tukulinza nyinza okuba nziriseemu olaba bakuteekayo ng'oli mulamu wenayo g'omanyi yali omulamu ne bamuteekayo sibula abalabi baffe hatchback bw'oba ofudde abatulabye bannaye kaprogramu kadde kanyuvu kaddemu ebinakuwaza natandise n'okuguma interview zenzize nkola bwe mbadde njogera ku ghetto structures nga amaziga naye kati ngenze nguma kyensaba bambi twin sister wange Natasha manyi nze katoye babirye nkimanyi kati obikola Uncle Balamu, Uncle Bebe, Uncle Eddie Kenzo, akajimu kasambanga, musajja mumuga. Ne full figure mutekemu. Naye akasamba Madam full figure, presidential advisor tata, mama munyambe. Nze sina wengenda sina chengenda kukola na ye. Siri baswaza nga nyimiridde mu maaso ge. Amen. Yaba nti benagamba Balamu sigenda kukuswaza. Yavayo bamugambye ovubyenge gennene. Sijja baswaza sigenda kusabiriza ngenda kwogera bintu byange nakumulaga kintu kyange kye nakola ne bakingo ize ebisigadde yaja bimaliriza ka presidential handshake koka banange nze mbasibudde. Thank you so much for your time. Neyanziza nnyo okubanga okkiriza otukyalirako wano nenga webale butakaddi wasinza butakayisaamu kulasa mukama mulungi. I don't stress too much. Kyesitasobola nga twagambye obirekera Katonda kyesitasobola kukyusa nga ntiwa mukama ng'akiyisaawo ekyo okitegeere sikisaako maanyi odirectingayo ddi firimu inshallah bino ebina Uganda nabagundi akulyako sente nakacwa wetujjaawo bwetuba tudda yeggwe oyo alina kuba yeggwe era nga bwagambye famire yonna muli mukama abikola mwami Bwanika muzanyi gwe oli muzanyi kiwala kyange kizanyi yes nze mukwano gwo oli wendi ate ng'olina omutwe oguyiiya kirowoozeeko neyanziza olw'ekirowoozo ekyo bale mubere bulungi ciao bao